Olunaku olwaleero minisita w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo atongozza okufulumya ebibala eby'enjawulo ebikwata ku kikula ky'abantu mu mirimu n'embeera zaabwe mwe bawangaalira. Okusinziira ku bibala okutwaliza awamu biraze ng'abakyala bakyali mabega mu bisinga obungi omuli emirimu gye bakola, embeera eza bulijjo mwe bawangaalira n'ebirala bingi nga basinga kuleebezamu ebyo ebikosa obulamu bwabwe. In 2022, emotional or physical or sexual violence was leading, and it actually increased from 39 in 2016 to 43 in 2022, which is different from males. Emotional or physical or sexual violence is also leading for males, but it dropped for males, moving from 38.5% to 23% in 2022. Ku bibala okulaga ng'abakyala basinga kwenyigira mu mirimu gya wansi, minisita mwennyamivu olw'okubanga emirimu gy'abaami giteekebwateekebwa ng'abakyala basuuliddwa mu guluka. Gyateekebwa dda mu budget ne mu plan, be baazimbanga kati gavumenti yazimba, be baasasulanga fees kati gavumenti ezisasula fees ku masomero agamu naddala aga private ku bantu abateesobera. Nga abakyala basigala emirimu gyabwe gyawaka nga tegiri mu budget, ate nga budget yeetaaga okukitunuulira. Amasanyalaze sanga gabadde waka nga gali ku bbeeyi esoboka, omuntu teyandibadde nga arwana n'enku. Ku ky'okuba nti abaana ekitundutundu ekitandika okusoma tekimalaako na misomo, agamba wadde nga weetaagisa okunoonyereza okw'amaanyi ku kiviirako kino, wabula ng'akakasa nti ebimu ku byo kyekuusa okuba ng'abakyala abalabirira abaana obudde babumalira mu kukola. Abakyala be balabirira abaana era gwe gusigadde nga gulimu omukulu. Naye tugenza okwesanga ng'ate abaana gavumenti beesalawo okutwala mu masomero, abasinga obungi bagaddukamu. Twetaaga okwetegereza lwaki badduka mu masomero. Minisita agamba nti olw'okuba ng'abakyala be basinga obungi ku bibala ebyakafulumizibwa, kyandibadde kya bwenkanya abo bonna abali mu bifo ebisalirawo eggwanga okulaba nga buli kikula ky'omuntu kifiibwako. Abateekateekera ensi nga batuleetedde embalirira ey'abakyala n'abaami emirimu gye bakola n'engeri ki gye tutambulamu enkulaakulana mu Uganda, kituyamba okumanya nti kati amaanyi agasinga obungi tugateeka ku masanyalaze, tugateeka ku malwaliro, tugateeka mu masomero, abakyala wabamalira obudde, wabamalira sente, basobole nabo okuba nga bakola ate nga bayingiza, kubanga bwe bayingiza sente nyingi Uganda eyangu okukulaakulana. Ky'ekitongole ki Uganda Bureau of Statistics kigamba wadde nga kirina we kituuse mu kukuŋŋaanya ebibala ebikwata ku kikula ky'abantu, wabula bakyalina okusoomozebwa ku butafuna bibalo byonna nga bwe bandibyetaaze. Era tetunnaba kutuuka ku mutendera gw'ogamba nti kaakati byonna weebiri. Tukyalina ebitusoomooza bingi, naye ng'ekisingira ddala nti ebikwata ku mbeera z'abantu, engeri gye bikuŋŋaanyaamu n'abo abavunaanyizibwa tebijja mu budde, ebimu tebabikuŋŋaanya. Obuzibu basinga kubuteeka ku bitongole bya gavumenti ebitabakwasizaako okulaba ng'ebibala ebyetaagibwa bifunibwa okuggyayo ddala ekifaananyi ekituufu. Bonna bekikwatako kubanga ekyo si kyaffe ffekka, kya bitongole ebya gavumenti, kya gavumenti eza wakati ne gavumenti ez'ebitundu n'ebibiina bye bannakyewa bikwanaga ku mirimu gino. Byonna tukwatira wamu okulaba nti tukuŋŋaanya ebikwata ku nkula z'abantu yonna gye tuwangaalira ate yonna gye tukolera. Olunaku luno lwateekebwawo amawanga ga Afirika gonna okujjukira ebibalo ku kikula ky'abantu nga Uganda erukuzizza omulundi ogw'omusanvu. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.